Mukama yeebazibwa olw'emikwano mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi kansubire nti Mukama bakumye bulungi naye nga njagala tusharingeko kano akantu. Please subscribe for my channel for more videos osobole okufuna nga buli video gyonna gyenteekako mukwano ng'ogifuna. Bino biyamba gwe nange naffe abali ku Kiyoba mikwano. Mulaba buno obuntu mu Luwarabu babuyita bukamooni, mu Luganda sibumanyi, munansonyiwa, naye nga buno obuntu mikwano bujjanjaba amawugwe, bujjanjaba ekifuba, bujjanjaba ssenyiga, bw'oba kale buli kirwadde kyonna mu mubiri bukijjanjaba. Naye kati okikola otya? Obukwata n'obufumba mu mazzi. Omala obufumba mu mazzi n'olinda amazzi ne gawola. Olumala okugawola toteekamu sukaali mukwano, oganywa bunywi. Bw'oyagala osobola okuganywa nga gakyayokya, bw'oyagala n'oganywa nga gawuze. Mukitegera ba mikwano, so liringa ddagala naye nze ndowooza kiri beto ganywa nga gawoze. Mukitegeera? Ya kubanga jjukira oba tutaddemu sukaali kyo kisiri beta ogakwata n'obufumba, olumala obufumba n'obusengeja kati amazzi agavuddemu n'oganywa. Buwonya amawugwe. Mujjukire nti ffe tukozesa Clorox, tukozesa bikemiko bino byonna. Naye kati oba okutte buno obuntu n'obulaba. Bw'oba okutte buno obuntu n'obufumba amazzi agalimu n'oganywa bujja kulongoosa mu lubuto lwo ebyo bikomiko ku mawugwe. Jjukira nti oba okozesa gundi Clorox gy'okoma omuwunyiriza ow'emirundi emingi aba ayonoona amawugwe. Mukitegeera ba mikwano? Naye kati nze wano Clorox mwesamba sitera nnyo omukozesa nnyo. Naye waliwo omukozi atera nnyo omwagala ne mugamba naye Clorox omwagala yesu alongoosa naye ayonoona. Naye n'atandika okikwata n'agenda ng'akola ki nga mwekengejja mpola mpola. So ba mikwano nga gw'oli ey'okozesa bikemiko by'otamanyi biki mumanyi nti bano Ababuwarabu tebatwagaliza. So mukwano oba olina okukola ki? Okwebeereramu. Gezaako okukozesa buno obuntu obufumba mu mazzi n'obunywa n'oganywa. Obuntu n'obusengejja. Buno obuntu babukola pawuda ne babuteeka mu byokulya. Naye kati wano buwonya buli kimu mu lubuto, ekifuba. Kati gwe mukwano olina ekifuba, olina ssenyiga ng'ofuna buno obuntu. Tolinda kugamba boosi wompe eddagala lya ssenyiga binebwe. Kati nekyali mikwano njagala balabula. Tofagamira mpeke z'otamanyi. Waliwo empeke gye bakuwa nti Panadol ng'eriko 5 ne 0.2 togimira. Waliwo ebintu bye bakuwa ebiddagala ebyo tobimira. Era sometimes bw'endwala sibuuza biddagala byabwe era oluusi ne babimpa sibimira. Mukwano tulina okutaasa obulamu bwaffe. Bano Abawarabu be mulaba tebatwagaliza oba tebatwagaliza okuwa akasente naye nga kamuluma. Okitegeera ba mikwano? Kale nze famire gye nkolamu ebisaamu awo, naye waliwo famire mukwano gy'oyinza osaba eddagala n'ekulaba ng'ekitagasa. Gy'oyinza okugamba nti wano wanuma n'ekulaba ng'ekitagasa ng'egamba singa alwalira ddala. So mukwano ng'ofuna buno obuntu mu Luwarabu babuyita kamooni mu Luwarabu. Ffe wano tubusiikako, bwema busika tubukuba mu machine powder then bukola nga spices mu food. Nga tufumba oteekamuko obutonotono. So mukwano tolinda kulwala kusaba Panadol okusaba ebyo biwekeweke. Tofagamira kiwekeweke ky'otamanyi mukwano. So mukwano kusaba ofumbe buno obuntu onywa amazzi ago. Bulongoosa mu lubuto buli bikyafu byonna. Buwonya amawugwe, ekyo ekifuba, oyo ssenyiga. Byebyo bye mbadde nze okubagamba. Likinga my video. Share with your friend. Please subscribe for more videos. Video gye nteeka yonna oba ogifuna. Leero gye ddagala lyenze tusharingeko wamu. Mukama abampeera omukisa. Mukama yeebazibwa olw'emikwano mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi kansubire nti Mukama bakumye bulungi naye nga njagala tusharingeko kano akantu. Please subscribe for my channel for more videos osobole okufuna nga buli video gyonna gyenteekako mukwano ng'ogifuna. Bino biyamba gwe nange naffe abali ku Kiyoba mikwano. Mulaba buno obuntu
buno obuntu mu Luwalabu babuyita bukamoni, mu Luganda sibumanyi, munansonyiwa, naye nga buno obuntu mikwano bujjanjaba amawugwe, bujjanjaba ekifuba, bujjanjaba ssenyiga, bw'oba kale buli kirwadde kyonna mu mubiri bukijjanjaba. Naye kati okikola otya? Obukwata n'obufumba mu mazzi. Bw'omala obufumba mu mazzi n'olinda amazzi ne gawola, olumala okugawola toteekamu sukaali mukwano, oganywa bunywi. Bw'oyagala osobola oganywa nga gakyayokya, bw'oyagala n'oganywa nga gawuze. Mukitegeera ba mikwano, so liringa ddagala naye nze ndowooza kiri beto ganywa nga gawoze. Mukitegeera? Ya kubanga jjukira oba tutaddemu sukaali kyo kisiri beta ogakwata n'obufumba, olumala obufumba n'obusengeja, kati amazzi agavuddemu n'oganywa. Buwonya amawugwe. Mujjukire nti ffe tukozesa Clorox, tukozesa biki, bikemiko bino byonna. Naye kati oba okutte buno obuntu n'obulaba. Bw'oba okutte buno obuntu n'obufumba, amazzi agalimu n'oganywa, bujja kulongoosa mu lubuto lwo ebyo bikomiko ku mawugwe. Jjukira nti oba okozesa gundi Clorox gy'okoma omuwunyiriza ow'emirundi emingi aba ayonoona amawugwe. Mukitegeera ba mikwano, naye kati nze wano Clorox mwesamba, sitera nnyo omukozesa nnyo. Naye waliwo omukozi atera nnyo omwagala ne mugamba naye Clorox omwagala yesu alongoosa naye ayonoona. Naye n'atandika okikwata n'agenda ng'akola ki nga mwepingeja mpola mpola. So ba mikwano nga gw'oli eyo okozesa bikemiko by'otamanyi biki mumanyi nti bano Abaluwalabu tebatwagaliza. So mukwano oba olina okukola ki? Okwebeereramu. Gezaako okukozesa buno obuntu, obufumba mu mazzi n'obunywa n'oganywa, obuntu n'obusengejja. Buno obuntu babukola pawuda ne babuteeka mu byokulya. Naye kati wano buwonya buli kimu mu lubuto, ekifuba. Kati gwe mukwano olina ekifuba, olina ssenyiga ng'ofuna buno obuntu. Tolinda kugamba boosi wo mpa eddagala lya ssenyiga binebwe. Kati nekyali mikwano njagala balabula, tofagamira mpeke z'otamanyi. Waliwo empeke gye bakuwa nti Panadol ng'eriko 5 ne 0.2 togimira. Waliwo ebintu bye bakuwa ebiddagala ebyo tobimira. Era sometimes bw'endwala sibuuza biddagala byabwe, era oluusi ne babimpa sibimira. Mukwano tulina okutaasa obulamu bwaffe. Bano Abawalabu be mulaba tebatwagaliza oba tebatwagaliza okuwa akasente naye nga kamuluma. Okitegeera ba mikwano, kale nze famire gye nkolamu ebisamwawo, naye waliwo famire mikwano gy'oyinza osaba eddagala n'ekulaba ng'ekitagasa. Gy'oyinza okugamba nti wanuma n'ekulaba ng'ekitagasa ng'egamba singa alwalira ddala. So mukwano ng'ofuna buno obuntu, mu Luwalabu babuyita bukamoni, kamoni mu Luwalabu. Ffe wano tubusiikako, wema busika tubukuba mu machine powder, then bukola nga spices mu food. Nga tufumba oteekamuko obutonotono. So mukwano, tolinda kulwala kusaba Panadol kusaba ebyo biwekeweke. Tofagamira kiwekeweke ky'otamanyi mukwano. So mukwano, kusaba ofumbe buno obuntu, onywa amazzi ago. Bulongoosa mu lubuto buli bikyafu byonna, buwonya amawugwe, ekyo ekifuba, oyo ssenyiga. Byebyo bye mbadde nze okubagamba. Likinga my video, share with your friend. Please subscribe for more videos. Video gye nteeka yonna oba ogifuna. Leero gye ddagala lyenze tusheyaringeko wamu. Mukama abampeera omukisa.